Julayi wa 2010 bannayuganda bwe baali balaba empaka ez'akamalirizo ez'ekikopo ky'ensi yonna, bannalukalala ba Al-Shabaab baatulisa bbomu ku Chadon Rugby Club ne ku Ethiopian Village okumaliriza nga abantu abasukka mu 8 bafudde so nga abalala bangi baasigala ku bisago. Okuva ku olwo Uganda ensonga ezikwatagana ku butujju tezitwala ng'ekyokusaaga. Olwaleero poliisi evuddeyo n'etegeeza nga bawaliwo abasajja 5 abayinza okuba nga bayingidde oba nga bateekateeka kuyingira mu ggwanga okukola ebikolwa eby'ekitujju. Kubamu ku bano be tulina kuliko omu ayitibwa Ali Salah Adan, kuliko Naim Amul, kuliko Abdallah Ahmed Abdallah, kuliko Abdulruf Jadi, then Ahmed Nuru Hali. Bebamu kubo be tulina abateezebwa okuba nti bavudde mu kabinja kabaka Al-Shabaab nga tuteeza okuba nti oba bayingidde oba sinakini batemana kuyingira okuba nti saawa yonna yonna baso kuyingira. So bannayuganda twakuyiza okuba nti babeere bulindaala. Bano poliisi egamba tebamaze ekiseera nga banoonyezebwa mu mawanga mangi. Abantu bano besoodde okuba nga tutegeeza eggwanga bali ku lisiti eyagalibwa. Bali wanted nga baterrorist abavudde mu Al-Shabaab. Betuteeza okuba nti bayinza oba mu ggwanga bayingidde oba nga essaawa yonna basobola okukolaki okuyingira. Era nga information eno ffe tugifuna olw'embeera olw'okula nti tukolagana bulungi n'amawanga amalala n'ensi endala ate ne mu region yaffe nga mu Africa oba mu East Africa tulinawo enkwatagana eriwo. Wano nno poliisi weeviiriddeyo n'erabula abantu naddala abalina ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi obuteeyibaala. Ate n'okubiriza abo abalina ebifo naddala ebyolukale okulaba nti bongeramu security emala mu bifo byabwe, ebifo ebisanyukirwamu, amasinzizo, obutale, ebifo n'ebikuŋŋaaniramu abantu abangi okulaba nti bannannyini bo bongeramu ddala ebyokwerinda naddala nga tulina ekizibu kino ekyabatujju. Poliisi ya Uganda ekolagana wamu n'ab'ebyokwerinda mu mawanga g'omuliraano okulaba nga abasajja bano bakwatibwa singa baba bayiseeyo.